Tusookera mu ssaza Kyaddondo. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu agumiza bannayuganda obutaterebuka wakati mu bisomoozo ebingi ebiri mu ggwanga. Omusasi waffe Dung Davis Joel ali Namugongo. Ssaabalabirizi the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu bw'abadde akulembeddemu okubuulira e Namugongo ku bakristaayo agambye nti eggwanga lirimu ebisoomooza bingi naye kisaanidde abantu obutaterebuka kubanga ebisoomoozo byo kugezesebwa kwa Katonda. Ssaabalabirizi agamba nti newankubadde ebintu eby'enjawulo biri mu ggwanga abakkiriza balina okunywera Katonda nti ayinza okubabbulula mu kusoomooza okwo kwonna kwe bayitamu. Ssaabalabirizi okwogera bino abadde akyaddeko e Namugongo eno okwetegereza embeera nga bw'egenda okubeera egenda okwolesebwa ng'ennaku z'omwezi 3 Juni lwe Lwokubiri Ssabbiiti ejja era ng'obulabirizi obwa Northern Uganda Cluster okuli obw'e Madi, obw'e Lango, obwa Nebi, obwa West Lango, West Nile ne Northern Uganda Diocese bye baateeseteese ebikujjuko eby'omwaka guno. Waliwo abaagendera okusaanyawo Yusufu Sekalootera naye ssebo Sekalootera oyo ebyavaamu bano abamutunda yafuuka mukulembeze emisi. Kale waliwo omuntu ayinza okwagala okukulwanyisa akuggyewo naye tomanya Katonda ate kyategese. Ssaabalabirizi olumaliriza okusinza nga enteekateeka eya buli Sande mu busaabadiikoni buno bw'e Namugongo alambuziddwa ekifo kyonna kyokka wakati mu mizira n'enduulu Adungu Alakaraka n'ebivuga ebirala nga abakkiriza okuva mu Northern Uganda babadde boolesa. Ku CBS FM, Dongo Davis e Namugongo. Ate bwe tugendako mu ssaza Buddu, amyuka ssente w'ekibiina kya NRM mu ggwanga Haji Moses Kigongo yeekokkodde abakulembeze abeegumbulidde omuze ogw'okugulirira abalonzi mu biseera eby'obululu agambye nti ekivuddeko obuweereza okuziŋŋama. Haji Kigongo asinzidde mu disitulikiti y'e Lwengo ku mukolo obukulembeze b'obusiraamu mu Greater Masaka kwe banjulidde Supreme District Card wa Greater Masaka Sheikh Badru Wasajja Kiruuta Kamulali eri abayisiraamu b'e Lwengo. N'agamba nti abakulembeze balondebwa n'ekigendererwa eky'okutuusa obuweereza eri abantu kyokka nti bangi bwe balondebwa tebadda mu bitundu gye babalonze olw'okuba nti obululu baagula bugule. Member Parliament abavuga kasokete tubulonda takubangawo akubawo kunona ki yakusasula ombaka bwajjale state n'akugula manya akuguza emyaka emeka deka kubuga abantu takobawo atawo doneki weetundayo gwe golaba ate kati olenya waaki. Ku mukolo ogwo Haji Kigongo era akowodde abayisiraamu mu kitundu ekyo okubeera obumu n'agamba nti embeera y'okuteekawo ebiwayi mu busiraamu bye biremesezza obusiraamu okugenda mu maaso. Omumyuka owookubiri owa Supreme Mufti Sheikh Mahad Kakooza ategeezza nti ezimu ku nsonga ezabaleetera okwekutula Kampala mukadde ne bagenda ekibuli bwe bulyako obufumbekedde mu bakulembeze b'obusiraamu abamu. Ekibuli okwekutula nze nali Ye Supreme District Card wa Greater Masaka Sheikh Badru Wasajja Kiruuta Kamulali ng'ali ne ssente b'obusiraamu mu bendo lino Haji Hamidu Sennoga basabye gavumenti eyongere okubakwatirako mu kusitula obusiraamu mu Greater Masaka. Tulina essuubi kya Allah nti nga tukwasaganyiriza wamu ne advice zammwe ebirowoozo byammwe ebiragiro byammwe tujja kutambuza ebbendo lino nga tuli bumu insha Allahu taala. Tusaba Katonda era nga bwe tukubiriza abantu emivuyo kino egirabikiddeko mu kulonda kuno okubadde okw'omu nnyumba egyo egirabikiddemukko gamba nti ezo ensonga ezo saaziyingiramu era mbadde siringira buli zirera nensha ebisigadde okulukujjamu tulina essuubi okwetabiriramu ddala. Mu nsaza Busiro bannabyanjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso baaniriza amateeka agayisiddwa minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo agaaweza ebinyumu ebingi ebibadde bimaamidde amasomero ensangi zino bagambye nti ebadde yalwawo dda. Minisitule y'ebyenjigiriza yayisizza etteeka eriwera ebbinu eribadde nga ku masomero mu bubaga bw'abayizi omuli ekyabazadde okupangisiza abaana mu mmotoka ez'ebbeeyi abamu ne batuuka n'okubapangisiza ennyonyi nga boolesa ensimbi. Mu ngeri emu yaweze kampeyini mu masomero ennyambala embi
abazadde okwetikiranga abaana emmere n'ebintu ebirala eby'ebbeeyi ebiteekebwamu ssente nnyingi ng'egamba nti amasomero gabadde gafuuse ebiduula n'abazadde abamu okwoleka ssente bwe zibayitaba nekinakuwaza abayizi abava mu maka agateesobola bulungi mu bya ssente. Ssente w'ekibiina ekitaba abakulira amasomero mu disitulikiti Wakiso William Bwambale ategeeza Kyabasa nti minisitule yabakoze bulungi okulambika eggwanga kubanga amasomero agamu gabadde gaawaba. Omwana bw'abwandira ndi yali ku ssomero abeera mu ssomero si byakutangatanga n'abakulu b'amasomero emikono gibadde misibe bw'oyogera ku mwana w'omuzadde olwogenda kulaba agenze ku poliisi kakati etteeka lino nga weeriri omukulu w'essomero oba ofunye amaanyi n'obuyinza obugamba bw'oba toyagala ddayo omwana w'omutwa edda bwe twaweranga ng'ogenda kulonda aba prefect nga muba muli awo staffu yeetuula neronda ndi ono yanabera bed boy ono yanabera head girl ono yanabera tire ne mumaliriza baba batwala butwale ku ssembule nga temumanyi nabirire ne balanga no head boy ne mubeera surprise naye bino by'okujjanoleta ne mpakisa ne mugenda ne mpakisa n'oluserebende lwa motoka omwana agenda kwesimbaku ku bwa food prefect motoka 30 zimuwerekedde omwana wa primary omwana wa secondary bye bibadde byonoonye. Mu ngeri yemu akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti Wakiso Frederick Kinjinobe akinoganyiza nti amasomero gabadde gawa ekifaananyi kibi ng'emize omuli okulya enguzi ate amasomero ge gasooka okutendeka abayizi okukikola. Ekigambo ekibadde kigenda mu maaso masomero kibadde kibi nnyo nti omwana ava buto ng'akitegedde tasobola kufuuka mukulembeze okugyawo ng'aguliridde abalonzi kibadde kya bulabe nnyo okutandikira mu primary omwana ave mu P2 P3 ng'amanyi nti omuntu okukulonda omala kumugulirira kale no minisitule bw'evaayo n'ekiwandiiko ekigenda okuyamba ffe okuteekesa mu nkola kitusanyusa nnyo. RDC atwala Busiro South mu disitulikiti Wakiso Haji Nantalaga Amil Kigundu agambye nti abasomesa ekyokulabirako eri eggwanga naye kibadde kiswaza abaana ate okugenda ku ssomero ne bakungulayo mayisa. Bw'empisa z'eggwanga lino lyonna buli mu mikono gy'abasomesa kubanga abasomesa batandika abaana bano nga bato be bateekamu empisa era singa abasomesa bafaayo okulaba nga balongoosa engeri gye basomesaamu empisa mu baana twalibadde tetufuna buzibu n'abantu batawaanya nsi eno. DEO Kingi kino bagambye nti bagenda kutandika okulambika amasomero gonna aga gavumenti n'ago bwannannyini ku mateeka ago baleme kwekwasa singa bagamenya. Mu ssaza Bulemeezi ssentebe wa disitulikiti ow'ekibiina kya NRM omulonde Samuel Buchana yeeweze nti wakola ekisoboka kyonna okukomyawo abawagizi bannalweero nti obuwagizi bannalweero bwe baalina eri ekibiina kya NRM. Omusasi waffe Tak Consolata alina ebisingawo. Mu mboozi ey'akafubo ne CBS ey'obujjajja ssentebe omulonde ow'ekibiina kya NRM owa disitulikiti y'e Luweero Samuel Buchanan agambye nti empeeza za gavumenti mu disitulikiti y'e Luweero zibadde teziriiko alondoola naddala mu masomero engaba y'emirimu ku disitulikiti erimu amakoona nga bakulembeze basoosowaza abantu baabwe ate nga balala bagula migule emivuyo mu by'ettaka n'ebirala era bino agambye nti binafuyiza nnyo ekibiina kyabwe erudda eno. Embeera yali esaabulukuse nnyo mu Luweero nga n'abantu ba NRM bennyini beetamiddwa embeera yali egenda mu maaso. Gavumenti ekola ebintu abantu bagamba be baabikoze kwega omuntu wa wansi n'atategeera kiki gavumenti kye yakoze tugenda kijja ku kyalo tukireete mpaka waggulu tusobole okuba nga ezo puroguramu zonna tuzisupervisinga bulungi tulabe nga essente bwe ziba zisindikiddwa gavumenti okukola ekintu exactly ekyo kyekikolebwa. Engaba y'emirimu ebadde nayo sinambulukufu mu disitulikiti muno n'osanga nga omuntu mu kugaba emirimu oli aguze omulimu bagumuwadde abadde for instance abeera Nakaseke bamuwadde okubeera omusomesa Mabuye naye bw'atuukayo n'alaba embeera yaawo n'atagenda na ku ssomero eryo naye n'asigala ng'afuna omusaala. Ekyo nakyo kizizza nnyo emabega mu byenjigiriza. Buchanan era awera okulwanyisa obulyake mu disitulikiti y'e Luweero bw'agambye nti bunyiiza abantu ekibiina kyabwe era ye alowooza nti bino bwe binaaba birongoose NRM yakudda ku ntikko mu Bulemeezi. Amalwaliro wabaddewo okunyigirizibwa mu bazadde naddala abakyala abazaala n'osanga omukyala agenze mu ddwaliro lya gavumenti toka bamusaba emitwalo 37 47 n'osangira ddala nga waliwo okunyigirizibwa okw'amaanyi ng'omukyala maybe babadde balina mukola cesarean. Ku lwakina 8 akatonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaka Consolata wano musaza lya Kabaka eri e Bulemeezi.
Musaza Buddu, omwepiskopi ow'essaza ly'Eklezia Katolika ery'e Masaka Bishop Severus Jumba yeekokodde abakyala ab'embuto abavudde mu kulindirira Katonda atonde balyoke bazaale olwo ne batandika okwesabira ebisona mu malwaliro ekikendeezezza ku buwangaazi bwabwe oluusi n'abamu ne bafunirayo ebizibu. Obubaka obw'omusumba Severus Jumba yabutisse bwana mukulu w'ekigo ky'Ekimanya Reverend Father Simon Peter Zikusooka yamukiikiridde mu kitambiro kya mmisa eky'okwebaza Katonda olw'obulamu n'ebyo byatuusizza ku bafumba babiri Francis Jemba ne Donata Zawedde olwakulungudde emyaka 6 mu bufumbo obutukuvu ku kyalo Kampuki mu ggombolola y'Ekyamuliba mu disitulikiti y'e Kalungu. Agambye nti okukopperera eby'abazungu si kirungi n'akamu kubanga edda omukyala yazaaliranga ne mu lusuku n'amala n'akola emirimu gye. Abafumbo bano bazzeemu buto akuba ebiragano byabwe era omusumba wano abeebazizza okuumagana mu bbanga lyonna n'asaba abakristu bulijjo okuwa amasakalamento ekitiibwa. Bwe tujja mu sakramenti lya pentensiya bw'otunuulira obutunuulizi omusaaseredooti oyinza obutakkiriza nti ebibi byo bikoze ki bikusonyiyiddwa. Kyekimu n'essakramenti lya konfirmansiyo. Awo nno essakramenti lyonna kyewuunyo kyamagero tekitegereka bulungi kyova olaba abamu bakitya n'okukitya osanga abantu bali awo tebalina kibalobera kugattibwa n'obagamba nti nti tukyetereeza olw'okubanga kiki kyewuunyo. Kaakano ku mukolo ogwo omujaguza omukadde Donata Zawedde n'abantu abalala beetabye ku mukolo guno basiimye Katonda olw'okubawa ekyamagero ne baweza emyaka 6 mu bufumbo bwabwe. Omubaka omukyalo wa Kalungu era nga minisita omubeezi w'amazzi Aisha Sekindi akubiriza abantu bonna naddala abafumbo buli omu okuyiga munne n'obugumiikiriza lwe bajja okukuuma amaka gaabwe nga gatebenkedde. Omubaka w'ekitundu ekya Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu yakooda abazadde mu kiseera kino okukomya okwekatankiranga amagengere ne bafubenga bwe basobola okuteekerateekera abaana basome. Omuzadde ali wano onoze emmwanyi olina omusiri gw'emmwanyi abaana b'abanno balaba batudde ku St. Kizito baba butte ekyamusansala ku Sacred Heart gwe oli ku nzombero ogikomba okuva ku makya paka ekawungeezi. Omwana wo tali mu ssomero ddungi tamanyi luzungu ate bwe bawummula bazannya n'abaana bava ku St. Kizito. Abo abaana mu myaka nga 2 bagenda kwesisinkana after P7 bayimbe ennyimba ze bayimba ku mukolo guno. Era Musaza Buddu olwaleero lukulu mu Eklezia Katolika lwe lunaku lwa Asensiyo olw'okulinnya kw'omulokozi Yesu Kristo mu ggulu n'omubiri gwe nga lwe lumu ku nnaku enkulu ennya eziragiddwa mu Eklezia. Omusasi waffe Thompson Kayinja alina ebisingawo. Bw'abadde ayigiriza mu mmisa ey'essaawa emu n'ekitundu mu Eklezia y'Ekimanya, omusaaseredooti Father Nansera agambye tuwadde Yesu Kristo alinnye mu ggulu naye ate era ali naffe. Ayogedde ku kulonda kw'eggwanga okubindabinda n'agamba nti ye buli kulonda lw'ekutuuka yeeraliikirira nnyo olw'effujjo eribeera mu kulonda. Father Nansera ayogedde ku ky'okwetonda mu bakulembeze n'agamba nti kino kirungi nnyo naye tekimala. N'agamba nti okwetonda okusinga kwe kutereeza oli byabeera ayonoonye. Ebyo nga bikyali awo libadde essanyu okuba emizira n'enduulu ey'oluleekereeke mu kiro ekikeesezza olwaleero kyonna ekibinja ky'abalamazi abasukka mu 1200 abakatoliki okuva mu ssaza ly'e Masaka nga bano bamaze ennaku 5 nga batambuza bigere okugenda e Namugongo bwe babadde batuuka e Nalukolongo mu Kampala. Wano e Nalukolongo abajulizi we bajjibwa okutwalibwa mu ttambiro e Namugongo gye baweerayo obulamu bwabwe. Abalamazi bano abavudde Masaka okusinziira ku ssentebe waabwe Romano Serwangi abalabise nga basanyufu bagambye nti obukosefu n'obukoowu bulijjo bwe babadde bawulira era bwe babadde babeera nabwo mu kulamaga kuno olutuuse Nalukolongo ne bawulira ng'ate amaanyi gabeeyongedde.